Machaga leero industry eguddemu nabe bayimbi bannamwe okutuvaako ku maaso ensonga zino abantu abaagala okwongera ozitegeera kyabadde kitya ki ekyabaddewo kyennyininyini kati ekyabaddewo abayimbi bano abagudde kabenje babadde bava ku kizinga ekimu eyo ku mazzi ne babeera nga ate babadde ne show ku lunaku lwennyini ate nga balina show eno ekapeeka bingi nti babadde ne show ekapeeka ne babeera nga bavuze mu mbeera ey'okuba nti twagala tulina otutuuka nga omanyi eri abantu nti oli ategeka ekivulu amala okitegeka abantu nga bakusaba omuyimbi nti muleete tugenda bakuba kati mu mbeera nekibeera nga bafuniddemu accident mu mbeera ey'okurashinga basobola okutuuka ku kivulu kuba badde balina otutuuka ne batatuuka bwekityo era nga abayimbi abafudde Lady Grace ye muyimbi yafudde ne driver yabadde avuga emmotoka Alimpa yafunye amagulu gafunye open fractures omulala bamuyita Kabuye ye yafudde mukubi wa solo n'omulala muganda wa Ragafire ye ali mu critical condition taasulewo taasibewo yali kumumwa waliwo n'omulala bamuyita Ragafire naye tali bulungi nnyo naye nga embeera ye ekola ki tetiisa nnyo naye ngaera tali bulungi nnyo bwekityo babadde mu motoka kikaaki babadde mu motoka wish so nze era okubeera neno nti ndiwo nga omuyimbi wa Uganda still ate era ndiwo ng'omuyimbi abadde ayina abayimbi bange abamu be bagenze nabo naye ng'omu ye baŋambye akyali okuba twabadde tulowooza nti yafiiridde mu kabenje ako naye batugambye nti ye akyaliwo yasigadde ku kizinga teyazze nabo kati owookubiri ye Lady Grace naye abadde muyimbi wa Sauti Band era nga tubadde tukola naye nga nze boosi we nga nze oyo mulina akaseera tugenda kukola tutya okwewala obubenje buno naddala mu abayimbi abyamubukinga ebivulu bingi nga biri mu bifo byanjawulo ate ne muvuga endiima Jovan tugenda kukyewala ekireeta ekyo at times kukwata show nga manager yakutte show nga n'omuyimbi yakutte show nga show oli gye yakutte yeewala ono naye nga teyakontaktinze ki manager we nate nakwata show oluusi nga yawala oluusi ne mwesanga mwetomereganye oba okitegeera bwe mutomeregana mba mwazirya ssente ng'oli yakuteeka ku kipande ono yakuteekako oyagala toyagala oba olina ogenda oyimba because abantu babawo nga bagamba obataze tugenda bakuba oba okitegeera kati ogenda okumaliriza bambi oluusi totuuse oluusi mukama akuyambye otuuse oba okitegeera olwo nga ate ne bana abapromoters naye agamba ngenda kukusiba oba okifuna kati mu bulamu obwo omaliriza nga tolina we wekutte wabula ogenda oyimbe oba okukusiba kati tuzzaako ki leero mu mbeera ng'eno mu mbeera ng'eno tubadde tuli mu kulaba nga tubako engeri bwe tutuukiriza ebisaanyizo ebirina otuukirizibwa ku ddwaliro tusobole okubeera nga abantu baffe bafunawo obujjanjabi abakyali abalamu ate era ne Lady Grace okubeera nga omubiri gwe tugujja mu mochari leero abeere ng'agenda we bagenda omulabirako olwaleero bwekitabo bwe tukyali naye nga n'okuziika kuli sayidi eyo mukono yes kale